Abantu okuva mu biti ebyenjawulo bakonde ku Eklezia ya St Paul Catholic Parish Mukono okusabira omugenzi Oweekitiibwa Omulangira Joseph Wasswa Kanaakulya ng'ono yaliko minisita w'amakolero n'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda era omu ku basaale abatumbula ekirime ky'emmwanyi mu ggwanga. Mmisa eno yeetabiddwako abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati ne mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwa mu myuka owokubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwansubirwa, abakulembeze b'ebitundu n'abalala bangi. Mu bubaka bwa Katikkiro obumwetikiddwa omumyuka owokubiri Oweekitiibwa Robert Waggwansubirwa, Obwakabaka butenderezza nnyo omugenzi okubeera omusajja ayagala ensi ye. Tufunye amawulire ag'okufa kw'Omulangira Joseph Wasswa Kanaakulya Bbanga talonye bannaffe. Omugenzi Joseph Kanaakulya ajjukira obuweereza eri Ssaabasajja Kabaka. Mu buweereza bwe yali minisita w'obusuubuzi, amakolero n'obwegassi, era yeyolesa obumanyi bungi ate nga kola n'okwagala okutagambika. Era y'okumpaako abakulembeze okulaba mu Bwakabaka bunywera, anti y'omu ku abo abajja muweereza mu Bwakabaka bwakaddawo. Nga munnabyabufuzi yeyolesanga obuntubulamu era ng'assa ekitiibwa mu abo yabanga talina ndowooza y'emu. Tufiirwa omuntu omukozi ennyo eyayitimusa okulima emmwanyi, okugitunda ate wamu n'okutunda. Olw'Obwakabaka bwa Buganda lwa gavumenti ya Ssaabasajja mu lwange n'ab'omu maka gange tuusa okusasula kwange eri nnamwandu Bbanga, abaana ab'oluganda ab'emikwano olw'okufa kw'omuntu ono ow'omugaso ennyo. Omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambozi Bakireke asinzidde mu mmisa eno n'alaga obwennyamivu olw'engeri omugenzi yalese ekibiina kye ekya DP kyokka n'amutendereza olw'omukwano gw'abadde alina eri ekibiina kye. Mu kibiina kya DP abadde assaamu nnyo. Ffe bannabyabufuzi bannange tulinganga balugu. Bwe mutulaba tumera tubako omuti gwe twekutte. Era bw'obeera munnabyabufuzi n'oga nti nze liserefumedde oba olimba. Abantu ab'enjawulo batendereza omugenzi olw'okutumbula embeera z'abantu mu ggwanga. Mwebaza olw'obusingi bwe bateredde mu kisinde ky'emmwanyi. Ebino byonna ebya Uganda Coffee Development Authority era mu biseera ebyo byatandikirawo ng'era abakulu abo be bamu baateekanga ebirowoozo okutandikawo ebibiina ebyo. Eyali omusaale okutandikawo ekibiina kyaffe mu mwaka 2009. Osiano Mukibi, BBS, Agesigika.